بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبو قاسم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد amatenda majufu ga Allah we Allah mulizi w'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala yatuma nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi nga kyakusasira eri ebitonde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asokusasira n'emirembe koyo kwekitibwa nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nkaka asante asinzibwa ye Allah ni nabi Muhammad muddu wa Allah irambaka we oluvanyuma lw'ebyo fara raiban inna al-usra tewali kubuusabuusa famire hiya al-labinati al-ula lyettafaali erisooka fi binaa'i al-mujtama' al-insani okuzimba society ey'obuntu famire lyettafaali erisooka okuzimba society ey'obuntu faminha yansha mu famire eyo society mwetandikira wa biha yanummu famire eyo era yevaako kuba nti ekula ng'egenda mu maaso wa alayha ya'tamid era ku famire eyo society kwe yesigamidde wa yasummu fi darajatil khadara nebanga ekula mu byenkulaakulana n'obujjuvu bwa famire eyo ba society eyo mu bulungi bwayo al-usra famire imadu zawjaini omusingi gwabwo oba yempaji yabo y'abafumbo ababiri omwami n'omukyala Allah yatugamba mu Allah walidhalika n'olw'ensonga eyo khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yatonda ebitonde Allah yatonda ebitonde Allah natonda min kulli shay'in zawjaini buli kimu buli kitonde nakitonda bibiri bibiri ekisajja n'ekikyala kiyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم يتذكرون nti buli kintu twabitondamu ebitonde bibiri bibiri ekisajja n'ekikazi tusobole okubeera nga twebuulirira omusomo gwaffe tutambula nagwo topiki ndowooza ya 17 ey'olwaleero biidhinillah tukyatambulira ku bufumbo tuli ku nnyingo omusingi ogukuza omusingi oguzimbirwako obufumbo juzi twalaba mu misingi etwalaba okubazzaako emabega katono twalaba omusingi ogusooka nti omusingi ogw'obusiraamu nga buli wabeeranga ng'abafumbo ababiri abo basiraamu obufumbo bwabwe buba buzimbiddwa bulungi we twavaawo ne tulaba omusingi ogwokubiri ng'omusingi ogwo ogwokubiri twagamba omusingi ogwokubiri gwe twagamba nti
okuba omukyala oba agenda okuwasibwa ng'akyali mwana muto. Ogwokubiri gwali okuba nti ajnabiyan, nga wawalako okwo nga si wakumpi naawe. Kuba twakira nti Obusiraamu nga bwe nabinyonyola juzi besijja kuddamu ssaawa zino nti Ali radiyallahu anhu yali muganda wa nabbi omuto. Nabbi namuwa muwala we, oluganda luba lwakumpi nnyo. Naye kitwayogerako nti no musingi okukuza obufumbo obulungi okuba nti gujja kusitimulaali gujja kugendera ddala mu maaso olw'ebirungi twajogerako twaba nkyalibadde kirungi n'abeera wawalako. Sijja kubiddamu bingi bye twayogerako. Ensonga gye twasembyayo nga nja kugiddamuko katono nnyo, ngigaziyamu katono nnyo. Twagamba nti okuba nti omukyala oba omuwala agenda okuwasibwa ng'akyali mwana muto. Mu byetu bitayogeramu ku nsonga nga nja gigaziyamu katono. Twagamba nti olw'okuba omwana omuto ono gw'ogenda okuba nti omutendeka eby'obufumbo, bw'oba nga omutendese eby'obufumbo busobola okuba nti bujja kugenderera. Naye wanaaba ng'abadde mukulu, byonna by'onoogenda omugamba biba ng'ebisinga obungi abimanyi. Oluusi n'okukyalanya ajja kukyalenjinga gye yasookera, byalabyeko, tuga nti kale kyalibadde kirungi okuba nti okukola obufumbo bulungi, omusingi okuba nti gujja kunywezebwa bulungi nnyo okubeera nti yalibadde mwana muto. Mu bye twayogeramu ensonga zaali nga nnya ng'emigaso egiri okuwasa omwana omuto. Twagamba kisooka abeera nga mu kifuba kye salamati sadri, kiba abamu ky'omuteekamu kyonna gw'obusobola okuba nti okimuteekamu. Ekyokubiri twagamba enkwe, n'enkwe abatalina nkwe zonna z'amanyi. Ekyokusatu twagamba alidha, okusiima bilkalil, n'ekitono. Ebyo byonna bikuuma obufumbo okuba nti obufumbo bubeera bulungi. Ekyokuna kye twayogerako twagamba hatha nabi sallallahu alaihi wasallama, hatha nabi sallallahu alaihi wasallama, nabbi yatukubiriza okubeera nga tuwasa abaana abato. Nimba ekyokulabirako ekya nabbi sallallahu alaihi wasallama yawasa Aisha nga mwana muto, nabbi n'amutendeka. Era we yali avaawo nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba taraktu nisfu al-ilma ala Aisha, nti ekitundu ky'irimu yonna nkirekedde Aisha. Ekitundu ky'irimu yonna kyonna nkirekedde Aisha. Era Aisha yali mukugu nnyo mu nsonga z'obufumbo. Lwaki? liannaha tarabbat fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam, olw'okuba yalerebwa yatendekebwa ne nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'erimu ddala yali nnyingi nnyo, naye ate ey'obufumbo yo ye ate yali mukugu nnyo. Lwaki? Olw'okuba nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yali yamutendeka mu nsonga ezo. Ekyo kinawo ekyokulabirako naga nti nabbi Musa alaihi salaam we yagenda okuwasa baali abawala babiri abaamukima mu kibira gye yali. Era taata we Shuaibu bwe yatuuka awo n'abuuza naga nti inni ihdabiratayn, ti njagala kuwa omu ku bawala bange bano. Nabbi Musa we yalondako muto. Nabbi Musa we yalondako muto. Nekibanga kisobola asobola okuba nti ajja kubanga ateekateeka omusingi omulungi, ajja kuteekateeka obufumbo obujja okubeeramu ebibala ebirungi, ajja kuteekateeka society ennungi. Ensonga ezo twazoogerako ku olwo. Njagadde okuddayo emabega katono nnyo abantu abataaliwo obutadda nnyo nki mabega obutamanya wa wetukomye. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero gwe tujja gamba nti omusingi
ogufuga obufumbo ogwokuna tujjagama antakuuna zawjatu walaada ngaki okuba nti omukyalo ono nga mufumbo nga azaala omukyalo ono azaala birowoosa omukyala oyo ng'azaala obufumbo obwo bugenderera mu maaso n'ebibala bibeerawo era n'ekigendererwa eky'obufumbo okubeerawo era kyo kyennyini kyaki kyakuzaala. Sahaba yajja ewa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'amugamba nti njagala uridu anika fulanati tinjagala kuwasa gundi walakinaha naye mukyalo oyo yagamba nti mukyala mulungi wa famire ennungi alina eddiini yagamba nti mulungi wa famire ennungi wa kitiibwa yakola ensonga nnya mulungi famire ennungi alina ssente ate naye yalina ekitiibwa naga nti walakin lam talid netazaala n'abuuza nti ya rasulallah muwase nabbi naga nti tomuwasa joka mu hadithi yaffe eri yatuga nti tunukahu almaa bi aruba tiyawasibwa omukyala ku nsonga nnya nazoogerako sijja kuziddamu kuba mbadde ntera okuziddiŋŋana naye mu zo mwalimu eddiini era nabbi yatukuza ki okuba nti awasa eddiiki ow'eddiini naye ate onazze ng'ebitendo abirina byonna nabbi nga we yabigamba kumpi byonna nga bibigamba naye ng'alina kamogo ki akamogo ak'obutazaala nabbi n'amugamba nti muleke tomuwasa. Omusajja owokubiri najja sahaba okubiri najja era linayogera ebigambo bye bimu ebyo ti ya rasulallah njagala kuwasa fulana tinjagala kuwasa gundi fasamaaha nayogera erinnya lye tinjagala kuwasa gundi mulungi famire ennungi alina ssente alina ekitiibwa gunonya ab'ebitiibwa b'olina b'omanyi ne ssente abazirina b'omanyi ne famire ng'ozimanyi yoyo gwe kugamba yoli ki yajja n'ayogera akamogo n'aga nti walakinaha lam talid naye ekizibu tazaala nabbi n'aga nti muleke. N'owokusatu najja ng'ayogera ekigambo ki ng'ayogera ekigambo kimu ekyo ebitendo nga byogeddewo bityo nabbi n'agamba nti muleke. Oluvannyuma ye sababu nuzuli ya hadithi eno hadithi eno lwaki ejja n'agamba nti nno qala sallallahu alayhi wasallama nabbi yagamba nti tazawwaju alwaludu lwaluda muwase abakyala abato abazaala muwase abakyala abato abamanyiraavu abazaala kati oli ebitunda yali abirina naye ng'akamogo ke yali alina ajjidde abantu basatu abali baagala okumuwasa naye akamu kali ke yali alina kali ne kamugjamu era nabbi saa sallam yalamaza hadithi eyo naga nti fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyama nti njagala mbeerenga mba n'abantu bangi olunaku lw'enkomerero njagamba nti katujagamba nti abatali bafumbo abatazaala tubawasa naye nga olinayo ate omukyalo omulala asobola okukola ki okubeera nti azaala okuba nti tazaala ono omukyala tazaala si kibonerezo. Allah bw'atyo yayagala era essanyu ery'oku nsajja ddimuwa naye la natamidu alaiha tetumwesigamirako nnyo tufune omukyala omulala
azaala oluvannyuma tuyakola ki tuyoke ki tuseeko omukyalo ono atazaala oba omuwasizza oba ng'omuwasizza omukyalo oyo nga tazaala oluvannyuma ssaako omukyala ki omukyala azaala tugamba tu'rafu almar'a omukyala abazibwa olw'okuba nti azaala oba tazaala bi'amrayni ku nsonga bbiri kati buli lw'obanga ngozzeeyo ku mpasa ey'abajjajjaffe bataata baffe abantu abakulu mu myaka ojja kumanya ensonga eyo n'ekyo mukisa omubi osanga muntu mu kibuga omusanga ku intaneti omusanga ku banoonya ng'ogamba nti ono ankubye kaŋŋende n'ono naye nga gw'ogenze naye tomanyi kikyali kati okunoonyereza mu busiraamu kitukkirizibwa okuba nti tunoonyereza omukyalo ono atambula ali atya kati ensonga esooka salaamatu jisimiha okuba nti omubiri gwe mulamu bulungi nga tosobola kitegeera okuba nti omubiri gwe mulamu min al amraadi mu ndwadde allati tamnaa min alhaml esobola ki ezimugana okuba nti ki endwadde ezimugana okuba nti asobola okufuna olubuto omukyala waali naye nga alina endwadde ze ezimugana okuba ki okufuna olubuto wanasta'inu bihadha ala hadha tusobola okumanya ekyo nga tufunye omusawo omutendeke mu nsonga eyo ababadde batambula ku misomo gyange n'agamba nti obufumbo ibaada tebagipapira eriko by'oteeka kwaki okubeera ng'oteekateeka laba nga ogenda okufuna wuzu nga ogenda okusaala ojja kuva ku mazzi gali gatya musajja yateekateeka okusaala yatandika ku mazzi ng'esolo gyeyinza okufiira eyo naaba nga ajja ateekateeka amazzi gali gatya kubeera gatya ogenza otya mu kiyigo oyambuddemu otya engoye zo ositamye otya otudde otya bwe biti ebyo naye nga kyagenda kusala ngekyagenda kukola nga kikyali maaso eri nabo kino ofuna butyo nabo ngeri ibaada nabo ki nabo obusaala obeere ng'okola ki nabwo ng'obuwa ekiseera kyabwo okusobola okufuula obufumo buno okuba nti bujja kugenderera mu maaso naye olina agamba yiwusa by'omukyala ki nga tazaala mukyala nga tazaala nodda nga mukaali na mukyala tazaala naye jjukira gwamufuna otya byali byamangu webeera ebyamangu oyinza okukola ki oyinza okumaliriza nkoze ki ng'ogudde mu nsobi kale tuddeyo ku nkoola y'abajjajjaffe okuba nti banoonya ki abakyala abo bateekateekanga obufumbo bwabwe okuba nti bugenderera nzenna gwe mmanyi baawe yafa bemmanyi baabwe yafa kati kasooka ngaafa myaka 25 n'essaawa zino kati bakyali bufumbo obwo bakyali bufumbo mukyala bamuzaala myaka 40 nga bajja mwaka gwa 40 bawe naafa ne kasooka ngaafa akyali mufumbo bawe yamuleka nakati wakyali n'omulala ne wakyali lwaki ennoonyereza yali nnungi kati topapa ng'ogenda okuwasa osaana ki obeere nga onoonyereza ensonga ey'okubiri obanga tukyali ku nsonga eyo obufumbo buno tulina ebigambo biringa bya mirundi 3 abantu abamu tebabitegeera bulungi tulinayo omukyala yetubayo n'omukazi yetubayo n'omuganzi abantu abanjawulo omukyala wakazi na muganzi omuganzi yoyo omuntu gwabeera naye ne bakola ebikola eby'ekifumbo naye nga teyamuwasa mu mpasa ey'amateeka oyo abeera muganzi we omukyala
gwaita omukyala yoyo gwafunye mu mateeka ne bamugatta mu ngatta ekkirizibwa mu mateeka n'abeera naye n'atazaala waka, oyo abeera mukyala kuba amala n'akyaluka n'agenda, era wagenda ebiseera ebisinga tatera kudda. Nebayo omukazi yoyo gw'owasa mu mpasa y'amateeka nojja n'omuzaalamu omwana omu babiri basatu, oyo ne wanaagenda n'amala emyaka 10 mahma kaana alidda n'aba ki bamuyita omukazi akazalujja, n'aba nga ki atambula ki akoma agenda n'akomawo agenda n'akomawo. N'obanga ano byenfuyewo ki ebibaawula ye amalako ki amala n'akomawo. Abo be twetaaga be batambuza ki be bayita abafu ki gwe musingi omukyala omukazi ng'oyo kwe kuzimbirwa ki obufumbo. Kati ng'ekyo n'ekikola ekyo ogenda ku musawo n'akebera omukyala ono enkwaso zitya. Naawe omukyala naawe n'abasajja gye bali abagumba naawe omusajja oyo naawe osaana ki obeerenga ki naawe ng'onoonya bwe kibanga nga bakwataganya ababiri omukyala nga tazaala omubi nga tazaala abo kiba kirungi era obufumbo bwabwe bujja kugenderera mu maaso. Lwaki? Omukyala ng'amanyi ekizibu kye ng'akimanyi n'omwami ng'ekizibu kye naye ng'akimanyi ne bakwatagana. Naye biyinza okubeera ebizibu nga sayidi emu ezaala sayidi endala tezaala, obufumbo bujja kuba tebujjako kunywera. Kale omusingi ogukaza okuba nti obufumbo bulungi nnyo kyetaaga sayidi zombi zibeerenga zizaala. Eyo ensonga emu esooka okumanya omukyala ono azaala oba omwami azaala oba tazaala. Ensonga ey'okubiri mwe tuyita okumanya nti omukyala ono azaala omwami tazaala, okumanya ku sayidi ya maama we. Sayidi ya maama we yijja osooka nayo. Ogenda kuwasa Fatima. Onowasa Fatima otunulire Fatima ono bamuzaala yekka bamuzaala ki? Babazaala bangi. Olwonanga Fatima maama wa Fatima nga ye babazaala bonga maama okuzaala Fatima yabazaala abalala nga 6 3 4 5 bangi, ng'omanya nti Fatima ono awasika. Lwaki? Olw'okuba azaala. Kati era ne sayidi awo ojja kuba nga ofunyewo mirundi ebiri ne maama ono ojja kumanya nti ewaabwe bazaala. Mujjukire wali kinnabagambamuuko nti akasaayi kakola ki? Akasaayi kalondoola. Musomo gwaffe oguwedde ndowooza mba seerabidde we twayita haliithi eyo nti akasaayi ako kalondoola. Bwe kaba akasaayi kalondoola, kati maama ono wabanga azaala babazadde mu bungi n'otunuulira bamaama bakojja b'omuwala nabo nga gye bali bamaama b'omuwala abato ku sayidi ya maama gye bali, omanya nti Fatima ono awasika. Era ebeera nsonga emu. Ensonga ey'okubiri okutunuulira ku baganda ba Fatima bw'abanga si yabadde asooka. Bw'abanga yabadde asooka tukosa kiri, yabadde omwana omukulu tukosa kiri ekyamaama ne bakojja be ne taata ne bataata be abato. Bw'abanga si yabadde asooka manno yabadde asooka tutunye ekyamaama nti maama yasobola okumuzaala yazadde abaana beka? Azadde abaana 5. Bakojja bamaama bali batya? Gye bali nti gye bali bamaama abato aba Fatima gye bali nti gye bali, ng'omanya nti Fatima awasika kuba famire gyavaamu ezaala. Nga tutunula ku sayidi y'abataata nga taata abato nabo nga gye bali nabo nga bawasika.
menga bazaala omanyi family eyo kwaki family eyo ezaala olwa hadithi ya feri gitwayogerako nti akasaayi kalondoola nam kati banga ebadde abalala abaali bafumbirwako n'otunuulira bo mu bufumbo bwabwe bakola batya bbe waabwe bazaala tebazaala wabanga bazaala omanya ti Fatuma ki Fatuma awasika ekyo kyekimu ekinyweza obufumbo okuba nti bugenda mu maaso era omuyinza okufunamu obuzibu mu bufumbo bwammwe omusajja ono n'agamba nti naali mugobye naye ate abaana obufumbo bugenda mu maaso mubiwa bulijjo maama w'abaana ayinza okwagala okunoba agende n'agamba nti naaligenze naye abaana bange obufumbo ne waki ne bubanga bugenderera mu maaso kale ensonga y'okuzaala nsonga nkulu nnyo mu kukuuma ekitiibwa ky'obufumbo ensonga y'okuzaala nsonga nkulu nnyo mu kukuuma ekitiibwa ky'obufumbo ekitiibwa ky'obufumbo kikuumiddwa society egenda kubeera nnungi naye olwalaba nti ono nti avuddewo agenze wali ekinaavaamu society ejja kubeera mbi ajja kutuuka ekiseera abe nga yeetaaga ng'omusajja abe nga tamulina ekinaavaamu ajja basanga ng'agenze kuwerenga lwaki olw'okuba ng'obulamu bumutumye minahali jisimiya wa madiyan mu sayidi y'omubiri ne ku sayidi ey'ebyetaaga ey'ensi ayagala akazigo ng'ako takalina naye ng'alina ekimweyimirira nti mubiri gwe gujja okumweyimirira agenda kukola omulimu ogwo ki omulimu ogutali mutuufu naye wabanga baddemu azaala asobola okubeera nga ajja kuwangaala mu bufumbo obwo ajja kuwangaala mu maka ago nam ensonga omusingi omulala okuzimbirwa obufumbo okuba nti bujja kgenda mu maaso society ebeere ennungi okuba nti nno otunula ayandhuru rajulu alkhatiba ala makhtubati okutunuulira ku omusajja ng'agenda okwogereza okutunula ku mukyala gwagenda okwogereza n'omukyala okutunuulira ku bbaawe amwogereza ebintu ebyo bibeera bwebibiri ebyo omusajja n'atunulira ku mukyala gwagenda okwogereza n'omukyala ono n'atunuulira ku bbaawe amwogereza n'amumanya ali atya obulungi bwebwo obuwanvu bwebwo haiti gyayagala yeeyo american haiti gyebagala olinga gyayagala ye obunene bwebwo buli kimu kyonna naaba nga akoze ki nga tebamubiikiridde ekintu ekyo kiwa obufumbo buno okuba nti bujja kugenderera mu maaso okusinga okugamba nti nze ogwenjagala oyo gwenjagala okusiima liva baina zawjaini okusiima kwa babiri oyina atuna ku munne wamutunako n'amusiima era ekyo kiwa omukyalo ono kiwa omwami ono okuba nti akuuma munne ng'amukuuma mu nkuuma esinga obulungi lwaki ng'ajjukira ye yamufuna atya yali atya yali musiiwuufu amuteeke wasaana okwaki awamu n'amusanyusa nga ajjukira kiri kyeyamwegomako mu kusooka naye okiba nti omuntu ono agenda okufumbirwa tebamulabyeko bamutadde mu ntebe bamutadde awatudde omusanzeewo tomanyi araji mulema
aliya watudde masha tabarakallah kafesa akabikuddeko bulungi we kati masha tabarakallah ngola nti keeko naga nti ngenda n'ono naye nga bambi bamusibye busibi tatambula yeki aliya wakagali agali wakajjeewo najja natula nayambala gomasi wa sharia nga nungi nnyo obufumbo mu maaso eri bufa kale kyetaaga omuntu agenda okubeera nti awasibwa obanga ayogereza omuntu ono amulabeko. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yatugamba nti nno nti tahatha nabi sallallahu alaihi wasallam nabbi yatukubiriza ala nadhira ala almakhtubati okutunula ku muntu gwoyogereza. Rawa Imam Ahmad yatugamba wa Abu Dawuda hadithi ngaja ku Jabir radhiyallahu anhu agamba Jabir sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nawuli an-nabi sallallahu alayhi wasallam nga agamba idha khataba ahadukum al-mar'at wabanga ayogereza omusajja omukumu omukyala abeerenga amutunulako kwekyo ekimusika okubeera nti amuwasa nzo nti face nenga munema kikkirizibwa omukyala nga abadde agenda okuwoowebwa okuba nti yeetaamuko ku ngoye ze zino amabende gabeera wansi naaba nga ebibegabega bino n'emikono n'engoye nga zikoma mu ntumbwe n'alaba omuntu gw'atwala ali atya gama n'ayimirira n'amulabako mu mateeka n'ayimirira n'amulabako bulungi bw'ati si kumusanga ng'atudde butuuzi bw'ati ayinza okweta bw'ati waggulu n'aba nga ki nga waggulu mulamu bulungi naye ng'ate wansi mulema agenda okugira bw'ati bagenda okumuwa bw'ati ng'amwega nti siyo gwe nali njagala naye nga kivudde ku ki nga kivudde olw'okuba tekwaki tiyamulabako. Nabi sallallahu alaihi wasallama kyava atukubiriza okuba nti tutunula ku mukyalo oyo gwe tugenda okubeera nga twogereza okusobola okuba nti akola ki okusobola okuba nti awasibwa. Lwaki kijja kubeera nga kiyamba obufumbo ki okuba nti bugenderera mu maaso. Ekigenderwa kyaki ekigendero ky'obufumbo kijja kuba nga weekiri naye wonooba nga oli azze buzzi n'abeera beeza bw'ati awo onoogenda okulaba obufumbo tebujja kuki tebujja kugenda mu maaso. Wala omukwano gwange etunyumiza yalina mukwano gwe ng'alina abaana bangi nakino agenda okuwasa agenda okwogereza nakyo abazadde mu kitwale. Wobanga ng'omusajja agenda okujja okuwasa abaana tekisana kubeera nti beekolako. N'omusajja tomugamba agenda okuwasa tomugamba omugamba ye najja naye bano mwagenda okulonda ye tomugamba kola ki tubagamba kweteekateeka. Mukwano gwange mukwano gwe yamunyumiza naye oli ng'agenda okuwasa we yagenda okuwasa abaana yabagamba bagende balime. Ono n'atuuka ku ssaawa balizi bagenda okuva mu nnimiro n'amuteeka n'amuwa akatebe n'atuula we balina okufulumirayo nga bava mu nnimiro bonna nga bagubye bonna bonna nga bonna bakyafu bonna nga omuntu ki ng'omuntu babeera mu nnimiro era naga nti abo be bakyala kwoba olonda kwoyo n'alonda gw'alonze naga nti mbadde nonze owokusatu ngeza bugeza nonze owokusatu oyo
n'amugamba nti naye walironze asembyeyo ndi haji nno asembyeyo nti ye naye mbadde wakusaba kusatoyo nti kale ne bagenda mu nju bwe bagenda mu nju naga nti tulina omugenyi wuuyo bwe bakoma waawo bonna baali bavaayo bonna ne beeyalaawo ne babuuza naye nga bo tebamanyi kikiriwo ne bagenda mu nju ne beekolako bulungi naga nti mugende mubuuze ku mugenyi ali mu nju yagenda okulaba bonna nga beekozeeko bulungi naye ate gwe yabadde agaanye nga te yasaanidde okukola ki yasaanidde okubeera nti abeera omufumbo omukyala omuwala bali bamuyita Madiina n'amugamba nti nno nti mukyala wo gw'ogenda okutwala bw'atyo bw'afaanana onooba nga omulese mu bukyafu bwe bw'atyo wajja okubeera kuba yali bukyafu nnyo ng'asusse kwonna ng'abasuuseeko obukyafu naye namuga ti gw'oba otwala bw'atyo wadde afaanana omulaba we yeekozeeko omulabi wafaananye nga kitegeeza ti w'obanga omuteeseteese obulungi ajja kukusanyusa yamulaba ng'atambula bulungi n'amulaba enfukama gyefukamiramu n'amulaba mu bukyafu bwe n'amulaba ne mu buyonjo bwe n'atwala ekintu ng'akisiimye kati nabwe kityo obufumbo obwo bugenderera okusinga okubagamba tulina omugenyi agenda okujja ne bakeera enkya ne beekolako naye agenda okubeera nga omusajja talaze nokubadde nga kiba kikyamu twakyoyako dda omusajja ki oteeka okulaga nti ŋŋendaka ng'omukyala yenna afaananikako n'otaliko kumubeera ng'omwevuma kale omusingi egikola obufumbo okuba nti bujja kugenda mu maaso omusajja ono okutunda ku mukyala ki gwagenda okubeera ng'awasa kati omusajja yamutegayo yatega mutabani wazze okuwasa n'ayagala atesitinge alabe omukyala wagenda okutwala afaanana atya ogwo musingi mukulu nnyo mu kukuuma obufumbo bwaki omukuuma obufumbo so si kugamba bugambe nti nye muwala wange eyo nti masha tabarakallah batuwoowe nga tomulabyeko okulabira ku intaneti ebyo bikyamu lwaki tofuna biseera binoonyereza okusinkana ku masomero okusinkana mu butale mu mirimu kyetaaga omuntu ofune ebiseera ebinoonyereza omala okunoonyereza obulungi obeere nga ojja kuwasa omukyala oyo obufumbo bujja kugenda mu maaso era empisa y'abajjajjaffe yatuulanga nga maliriza yagendanga ku mulirwano nga information amaka gagenda okuwasaamu ayinza okukyala ku mulirwano n'amalina ku nga 2 ng'anoonyereza amaka gwagenda okuwasaamu gali gatya ng'anoonyereza omuwala gwagenda okuwasaamu ali atya kyova olaba nga obufumbo obwo butambula oba butambula n'essaawa zoki okuba nti ki bukyaliwo nefuna bafe bwennaku zino omusanze ku ssomero omusanze mu nnyonyi omusanze mu takisi ng'akulagirira biggwerera mu tawuni eri addayo buzeeka taata nafunye omusajja owokuwasa nzikiriza abo bawoowe nga ne taata tamumanyi gwani gwawo omwana nzikiriza abo bawoowe naye nga noono taata obuvunanyizibwa kubeera nti anoonyereza ki gwagenda okuwasa yaali atya amanyi mu kika kyabwe ng'amanyiyo omuntu omu era bukyenkya obufumbo obwo butera okuba nti tebutera kubeera nga buwangaala lwaki olw'okuba omusingi ogufuga obufumbo ogw'okunoonyereza okuba nti onoonyerezaako omuntu ng'ono omulaba
n'omunoonyezaako bulungi okulaba kwa mirundi ebiri kutya okulabako ye yennyini n'omulabako n'okulaba ku famire ye n'obeera nga kinga oginoonyezaamu okuba abatazaala osobola okitegeera endwadde ze balina famire eyo osobola okitegeera kubanga ogenze muki ogenze okubeera nti okebera ojja musanga nti balina obulwadde ki obagana okuzaala twakyogerako emabega eri byonna ebyo bituyamba okuba nti obufumu bwaffe biidhinillah bujja kusigala nga bukyaliyo bukyagenda mu maaso subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi min sigadde Sheikh Musa Ali Gwamba imamu masjid Atik Mukono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.